Kyanaku nnyo nti mukwano gwaffe Reste Namaweje atugenzeeko naye bannayuganda bandyagadde okutegeera Reste yaani. Sanyusa okulaba. Nange bwe ntasewa. Muzeeyi Reste agenze naye bannayuganda bandyagadde okutegeera Reste yaani. Reste yazaalibwa mu 1981 mu mwezi gwe gumu guno ogw'omusanvu. Olunaku za mwezi oba zaali 17 sijjukira bulungi. Tubadde naye nga tuli mu Makindye mwazaaliddwa era ebibiina bye bisoose mwabisomedde. Reste bwe yava awo mu bibiina ebyesooka kindergarten yadda mu Ndeeba. Bwe yava awo teyakola bubi, yagenda n'asomera esseeta ku ssomero lye bayita Our Lady of Africa. A-level n'agikolera mu Kittante. Yagenda n'afuna koosi gy'asoma mu ssomero lye bayita UFT Kiriri Lubaga nga likwataganya ku by'amawulire. Bwe yava eyo yasooka n'akolako ne WBS. Bwe yava mu WBS oluvannyumako n'abeera nga wafiiridde abadde nga akola ne NTV. Abadde mu kulaba okwange nti muntu abadde alaga nti kyaliko akyagala ng'era akyenyumiriza okulaba nti yakola koosi eyo ng'awulira nti kintu akisuubiramu akinamu essuubi. Tunnyonnyeko enkolaganayo ne muwalaawo Reste ebadde etya? Reste namugirangayoko ku muggo ne mukuba mukko ne tubeera nga tetukwatagana. Kati Reste waliwo bwe yamugamba ng'ekintu olumu ebiseera ebimu n'agaana okuwulira ne tutakwatagana nemba mukambwe ennyo gy'ali. Naye oluvannyuma yakitegeera era nga wafiiridde ng'akiŋŋamba. Abadde bw'ava gy'avudde ku makya kale badde akomawo ekiro ng'obudde bugenze, badde bamuvuga ne bamutuusa awaka. Naye nga bwe bukya ku makya ng'olumu mba sinnazuukuka ng'ajja yennyini mu kisenge kyange n'azuukusa. Nampitiramu mu bintu ebiba bigenze, engeri gy'aba atambuddemu mu biki bye bimusanyusizza na biki n'okuneebuuzaako. Kale nga twogera mu bintu eby'enjawulo. Twogera ku field eyange naye ye n'ambuulira ku bibye nga bwe biri n'okuneebuuzaako kubanga ebiseera ebimu wabaddeko byalibaako nga byetaagamu okusalawo nga tasobola kusalawo olumu yekka nga neebuuzaako. Amawulire agenda okutuukako gaakusanze nga oli mu Western Uganda sayidi z'Embalala eyo. Amawulire wagafunye otya? Wagafunye ki kiwafiirire mutima? Nabadde ndi ku mirimu gyange nga ntambula bwentyo nankubira. Bwe yaŋŋambye nabaddeko ekitabo nga nabye nabadde ngenda okubala okuwandiika. Sijjukira we nakitadde naye nzijukira nga natambudde nga sikkiriza. Nentambula nga simanyi gye ŋŋenda naye neesanze nga ntambula. Naye oluvannyuma ne ndowooza nti kangende mbuulire bannange abalala abakozi bannange. Nabadde ntandise okutambula ne wabawo munnange omu yalina eppiki najja okwabo be nadde nga naavuga n'asaba mu kkubo nga ntambula muwawa. N'aŋŋamba tuula tugende n'antuusa eri. Kakati bwe yantuusizza wali wensula. Gezaako okuggyayo engoye zange kuteeka mu nsawo naye nga mbijjamu neesanze nga byempakira ate byenzijjayo okupakira seddakiika nga 10 nga sinnabaako kyentadde mu nsawo naye nga ndi bize ntuuyana butuuyanya akaseera ako. Waliwo Brian kwemmanyi nga mumanyi nti avuga NTV, mukozi wa NTV era nga y'omu ku abo abatera okukomyawo muwala wange awaka ng'ava okukola ekiro. Bwe yankubidde n'ambuuza nti nno gwe taata wa Reste ne mugamba nti yee. Ne ngamba nti gwe nti nze Brian. Ne mubuuza nti Brian kituufu Reste afudde? Bwe yatandise okwogera naye yakaabye bukaabi. Ayogedde nga akaaba bukaabi. Ne mmanya nti n'ekintu kye baŋŋamba omwana afudde. Kabenje we kaabadde wakalabye? Saalabyewo lwakuba nti ate bwe nabadde nga ntuuse Embalala nembako omulala gwe nasanze eyabadde agenda okuba nti yakwata ebifaananyi Embalala ne Reste tweguddeko mu paaka kubanga we nabadde ntuukawo obutuuzi nga bamubikira. Babadde bamubikira eddakiika eyo nagenza okulaba omuntu ng'atambula gweri ng'afukamira. Ne mbuuza kiki banne ababadde awo ne bagamba nebuuza nti ne beebuuza kati omu n'agamba
nti munne oyo mukozi wa NTV bamubikidde waliwo bakozi banne bamubikidde abafudde kati awo naye we nakwataganidde naye era bwe tutyo bwe twazze mu bbaasi byebyo ebimu ebikwata ku rest muzeeyi abituweereza naye ng'ekikulu mu byonna Katonda omutima gwe agulamuza kisa.